Kyali kya maama olwa Sauda baagala olwaleero mbayise nga mbategeeza nti vidiyo olwaleero tutadde era abagoberera Abtex Promotions Official mujja kuba mugisangayo ekyo kyolwaleero n'okubategeeza nti abaagala Sauda baagala kyali kya maama ali mu Abtex Promotions. Era olwaleero tubategeeza nti abayimbi abatongole Abtex balina abamaze okukakasibwa ye Serena Bata ne Sauda baagala n'abalala tukyabalina ne bakyali mu ffumbiro essaawa yonna tugenda kubatutegeeza. Olwaleero tubategeeza mu butongole nti Sauda baagala eyakuyimbira akayimba akakuba TikTok nga katera kakyakuba nga temumanyi akayimba, tubategeeza tibamuyita Sauda baagala eyakuyimbira akayimba beera eyo enyimba endala nekyali kya maama. Olwaleero tumutongoza mu butongole eri bannamawulire era nga tubasaba bannamawulire nga bwekiri nti mmwe ndeberwamu y'Abannayuganda mumukuba abantu mu maaso bamutegeere. Mu bayimbi betwanjulidde Peace Lalisa tomutugambye ng'ate yaliko ku sayidi yo. Peace Lalisa naye akyali muyimbi waffe naye ffe waffe tukulembeza nnyo discipline kasita discipline etagalamuko tukuwumuzaamuko. Tuba tukugobye naye mu kuwumuza ebiseera ebisinga mu muba okugoba. Ffe tetuli after money zetutaddemu tusobola n'okugamba nti tuzifiiriddwa ne tutwala nti twateekateeka ekivulu enkuba n'etonnya. Naye ng'essaawa zino Peace Lalisa tukyamuyimirizaamu ebbanga eritali ggere olw'ensonga nti waliwo omuvubuka comedian bamuyita Rain namusasula okuyimba n'omuyimbi era oluyimba gyezi mbadde nteekateeka okulufulumya n'asiiwuka empisa mu mbeera y'ejjoogo naye abavubuka abo bakomedian balowooza mu bakitalo n'agenda mu studio n'amutwala mu studio n'akola naye oluyimba ekimenya amateeka. Twasinzidde Peace Lalisa mu Abtex Promotions twamuyimiriza ebbanga eritali ggere kati tulina abayimbi bali babiri Sauda baagala ne Serena Bata. Kati ayagala okubukinga Peace tajjawo. Essaawa zino endagaano ya Peace Lalisa tukyagirina naye tukyamuyimirizaamu ebbanga eritali ggere era amutwala n'amuyimbisa abazizza gwa Naggomola kasitaaba nga tabuukingiddwa kuva mu Abtex Promotions kubanga yasayininga endagaano agimanyi ne lawyer we yaliwo ne famire ate yasomako omanyi kitegeeza. Situwagala kummalirako obudde kuba si ensonga etulese olwaleero ya Sauda baagala okulaga abantu nti ye muyimbi waffe ow'okubiri omutongole essaawa zino.